Era bwe nali mpaayo obuvunaanyizibwa ne ku kitebe kyange pulezidenti wange yabagamba okuneebaza yanagamba nti nkoze omulimu munene nnyo ku lw'ekibiina ne ku lw'eggwanga era n'abagamba gye munsanganga ne famire yange mubeebaze ne bansubiza n'akabaga nali nkalinze naye nagenza okulaba nga bavaayo nkunyogo nga nti kuno kwe kwebaza ku baali bansuubizizza ekyo kikumpuuga byempisemu naye ebyobulamu n'ebyestruggle gye tubaddemu ne contribution gyakoze siri omu kubasobola kwetaba mu kumusentensinga kyabuntu tewabawo akinnenyeza kubera sigenda kikyusa. Abayindi ababadde bayiwa ettaka mu ntobazi bubaddugalidde. Minisita Bukenya alagidde bakwatibwe mu ngeri y'emu. Omubaka Ibrahim Ssemujjunganda bimwononekedde. Nsonga ki ogenda kubeera ng'obitegeera. Honorable Nambooze Bakireke amaze okuteeka omukono ku kiwandiiko ekigoba ba komishona abeegabira ensimbi y'omuwoomusolo agamba bagende. Mu ngeri y'emu General Museveni alabuddwa okulekerawo okubeera nga azza abakulembeze abaayita ng'anenya ensobi ze ye zaakoze ate azinenyeza abalala. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Ababaka okuli Muwanga Kivumbi, Lubega Sseggona nabo batadde akakeeri mpuuga oluvannyuma lw'okuvaayo olunaku olwajjo n'abambalira nti bamuvuddemu kaakati naye bamuddizza omuliro. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Nzikiriza nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya? Kansuubire nti nno buli kimu kiri bulungi. Njagala kubeera nga ntandikira wano olunaku olwaleero ewatali kubeera nga mbalwisa. Olunaku olwaleero njagala kutandikira ddala muganda wange n'akatambi oboolyawo akasinza okubeera nga katambula ku mutimbagano. Mpuliriza, poliisi yayimiriza entambula za NUP zonna n'eziyimiriza okubeera nga tebaddamu kwegamba kutambula oba okutalaaga eggwanga. Emu ku nsonga gye yaleeta nti bwaliwo akabenje akagwawo nga bagenda e Masaka era ne bagamba bakyanoonyereza ku kabenje ako singa banaamala okukanoonyerezaako bajja kulaba oba bagireka etambule oba tetambula NUP. Naye ne twebuuza ebibuuzo nti kana akabenje kagwawo nga n'emmotoka zaagenze naye ate yo poliisi ezzeetomera abaana b'abantu nga n'obutambi bulabika bano b'abasirikale babakola ki? Bo babakwata babavunaana okutomera bannayuganda mu bugenderevu. Njagala olaba akatambi kano mbutuufu kanyiiza. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala kubeera nga nkutegeeza oba kale tukirowooze nako abaffe bano abasirikale abatomedde abaana b'abantu be bati bo bakwatibwa oba bakwatibwa. Abaana bangi abafudde ng'emmotoka za poliisi ze zibatomedde. Rita Nabukenya yatomerwa mmotoka ya poliisi wakati mu kamera naye abasajja bagamba mbu kamera mu kiseera ekyo zaali nfu. Frank Senteza yatomerwa mmotoka ya poliisi wakati n'obutambi weebuli niye abasajja bakulaga nti babyegaana. Abaffe lwaki oyimiriza countrywide tour y'abanno ng'ate olwedde mwe musinga n'okukola ebikyamu bino? Tumanyiddewa oba olyawo abantu be mugenda muyingiza mu bantu ba NUP nti bwe bakola ekikolwa kino mwe mufune we muganira NUP okutambula. Njagala kubeera nga eyo ensonga ngiteeka ebbali. Bwe manga ngitadde ebbali, omubaka Ibrahim Ssemujjunganda y'omu ku babaka ababadde mu paalamenti nga buli muntu agamba abasajja bateesa. Ngera bw'aba nga alayinga ensonga ku fulo ya paalamenti ogambira ddala yes opposition tulinayo oyo. Era tubadde nga tugamba oyo yeetaaga bwetazi kwegatta ku NUP naye gye buvuddeko yawuniikiriza abantu. Omubaka ono yategeezezza kwegamba ekintu ky'oyinza okulowoozaako nti kya kisiru ekisembayo kitya kwe kuvaayo n'agamba nti ye tasobola kuva mu mpuuga kubanga mukwano gwe. Obutava mu mpuuga ekyo kwegamba si kibi era tekyandibadde kibi kubanga buli muntu aba ne kyaliwe. Naye bino ebintu bya nsonga za ggwanga, nsonga za muwa musolo bulijjo gwe z'oyogerako omukulu amanyiddwa nga
Ssemujjuŋŋanda zino ensonga obadde ng'ojjozoogerako enguzi eribwa mwami Museveni basajja ba mwami Museveni omusimbi ogwonoonekera mu State House sente zoonoonerwa ku mwami Museveni nga tukkiriza ne tugamba yes tulina Ibrahim Ssemujjuŋŋanda naye Ibrahim Ssemujjuŋŋanda bwe kyatuuse ku mukulu amanyiddwa nga Mpuuga omukulu ono teyalowoozezaako nti Mpuuga yakoze kikyamu yagambye ono mukwano gwange bino bye bigambo bya Ssemujjuŋŋanda ekyo ku Mpuuga byempisemu naye ebyobulamu n'ebya struggle gye tubaddemu ne contribution gy'akoze siri omu kubasobola kwetaba mu kumusentensinga kyabuntu tewabawo akinnenyeza kubera sigenda kikyusa ate nze bwe mba nkoze n'omuntu njala buli muntu gwe nkoze naye amufunemu comfort bw'oba oli mukwano gwange obeera oli mukwano gwange. Oluvannyuma lwa Ibrahim Ssemujjuŋŋanda okuvaayo n'akola statement eyo waliwo omusajja amanyiddwa nga Ofono Opondo olunaku olwaleero abadde ku NBS n'agamba bano be bakulembeze be mulina nti omuntu akeera ku makya n'atatunuulira national matter ensonga ey'eggwanga wabula n'agirabira mu perspective ono mukwano gwange si kibi kyakoze wabula ono mukwano gwange mpuliriza beebo bannabyabufuzi abakadde beebo bannabyabufuzi betulaba betwegomba oba betubadde twegomba nagamba ebimu ku mwami Museveni byasinga okukola kwe kukwata abantu abagezi n'abafuula abasiru kwegamba n'abawa bo obugezi bwabwe amagezi amangi ge balina ne bagakozesa nnyo okukola ebyekisiru bakozesa amagezi mangi mu byekisiru kyokka ebyamagezi ne babikozesaako amagezi agasembayo okuba amatono kuba katuwewuunya ono njaga tulaba Katambi Ofono Opondo ng'ayogera agamba Ssemujjuŋŋanda ensonga z'eggwanga bazivuddeko n'obambira olw'okuba ono mukwano gwo. Honorable Ssemujju last week we were with him on the Capital Gang and he said when people placed him why haven't you signed the Ssekikubozi motion? Yes. He said I will not sign it because Mpuuga is my personal friend. We met in the S2 in Masaka SS. We are very good friends. I rather lose my seat. No, I didn't. First of all, I didn't say I would. I said I will excuse myself. I will not be part. Even when the debate comes to so you I did not say I am stopping any process. Of course, you don't have the same level of power as Museveni, but you and Museveni the same reasons you are giving. Yes. If we are stopping the process. I am not stopping the process. What about if he had power? He would have even forgiven as well. If you are like President Museveni, who some of the mistake makers now we are talking about have actually protected his personal life in the most difficult circumstances. They have also enabled Uganda to rise from the ashes to where it is. Sometimes you can say, let the mistake go, Uganda will not collapse if Ofono takes a few shillings, but Uganda is moving. Okay, Jeno eyonga tuvuddeyo ebyo tubiveeko olunaku olwajjo nazze ne mbagamba nti mmwe abatuwuliriza mulekerawo okutwala abantu abali mu palamenti ng'abategeera ennyo okusukka ku mmwe abantu bangi gye bali amazima amatuufu nga tebategeera nga bagezi naye nga tebategeera ng'amagezi gaabwe bagakozesa nnyo mu bintu ebitalina makulu kwegamba nga batwala amagezi mangi nnyo mu byekisiru kyokka ate mu byamagezi ne batabaawo yadde n'amagezi mbumpimpi amagezi balina naye tebategeera abasinga tuveeyo eyo Jeno Yoweri Kaguta Museveni yakafuga eggwanga emyaka 38 naye ku myaka 38 akyayimirira mu bantu nga taswadde tawulira na nsonyi n'atandika okwogera ku bagenzi oba abaali bafuzeeko eggwanga ye yekka yakafuga emyaka 38 bonna abakulembeze abazze bafuga Uganda oba bakulembera Uganda okuva emabega wuliriza okuva emabega bagikulembera emyaka 24 bapulezidenti bonna be tubadde nabo mu ggwanga okuva etwafuna independence bali kwegamba bafuga ng'ogyeko Museveni naye bali abalala bonna bafuga emyaka 24 Museveni yekka yakafuga emyaka 38 naye oba 38 anenya bali abaayita emabega naye nga amazima gali nti bali bye bakola ebisinga tubiraba nako ebirala yabitunze ye ng'omuntu ku myaka 38 gy'amaze mu buyinza okuva 1986 akyanenya abakadde naye bw'obuuza ye gwe kikyokoze atuyambye kutuleetera bali banguzi
eggwanga lyongera mabanja buli lunaku nga lyeyongera. Byatuyambye ebirala kwe kubeera nga twetemyetemyemu ng'abantu, buli omu alaba munne nga mulabe, amawanga tuli mu kwetematema. Ebyo ye byatuyambye. Eggwanga aliridde balinga nzige n'ebintu ebirala. Bwe tugenda okutuuka mu mwaka gwayogerako Mwami Museveni wano wanenyeza bano, amazima gali nti gana amawanga gonna twali tugasinga okugeza. Tanzania twali tugisinga. Rwanda eyajjo juze yakafuna obwetwaze twali tugisinga. Naye leero ng'oggyeko democracy, Rwanda toyina wogikwatirako mu infrastructure. Eggwanga erya Tanzania eryo tulireke n'odyogerako. Kenya ate yo tetusembera. Ye gye myaka 38 omukulu ono gy'amaze mu buyinza. Tetulina kye tusobola gamba nti kino kyakoze, naye ali mu kunenya bakulembeze abaaliwo emirembe giri egyasooka. Katono nnyo tusobole okuba nga tufuna ebigambo bino. A historic picture of the pages of the Uganda Argus newspaper of the 6th of June 1963 that captured that moment. You can see, bring the picture of our readers. Move up we want to see the readers in that picture there. The picture below is, yes, the picture below is, you can see our elders, Mzee Jomo Kenyatta, Mwalimu Nyerere, Mzee Milton Obote, with others, including a delegation from Somalia, declaring the intention to achieve the federation that year, 1963. All the subsequent calamities that befell this part of Africa would never have happened if we had achieved that goal that time. The calamities I'm talking about were the seizing of power by Idi Amin in Uganda, the massacres in Burundi in 1972, the genocide in Rwanda, the collapse of the state authority in Somalia, the prolonged civil war in Sudan, or even the Renamo war in Mozambique, etc. There was no way Idi Amin could seize power here if we had an East African government. It couldn't happen. But the fragmentation, the pseudo sovereignty, you can imagine when Amin grabbed power here, Africans who wanted to oppose him could not do it easily because they were being told Uganda is independent. Uganda is independent. And even when Amin was killing us, when we would try to get support from other people, we would be told, no, it is Amin's right to kill you because you are his subject. You are his subject. So that missed opportunity was a big setback. A united East African state with one army would never have allowed these tragedies to happen. Honorable Betty Namboze bakireke byo nga tubimaze, yamaze ddo okuba nga ateeka omukono okushensha motion eri mu parliament ey'okujja bakomishona abeegabira ensimbi y'omuwa omusolo. Betty Namboze yavuddeyo dda n'agamba kikafuwa okubeera nga tubaleka, era abantu abamu babadde bamubuuzaawo naddala NBS tugimanyi nti mukutu gw'abanyampi, yes nkyogedde nga lutamaguzi watera okukyogera, n'agamba nedda nze nzize nkubiriza abantu kino kikolebwe. Namboze amazima gali nti yaviiridde dda mu mpuuga de mapuuga, yamuviiridde dda n'agamba Gasiya tukutadde baaba, genda. Nebla mwami sekikuba amanyi nti natandika omunoonya ku Lwakusatu nejjo ne tutalabagana natuuse wano nga ageze
naye ate ne bwe kiba ng'abantu bantaddeko akazi nina ate kiba kirungi nnyo kigambye nti nno nebuuziza ku bantu ne bwe kiba kati ne bwe tuga nti abantu bantaddeko akazi nini kiba kirungi nnyo naye nga tewali kazito kanteereddwako mbadde very clear ekintu kino bukyakibaawo newuunya n'okuba gwewe NBS nti gwokibuuza kubanga butyanga bino bibaawo I've very clear seebuzaabuzanko naye nayagadde neewe obudde bwe mba nga nzijja okusayininga wano neme kubanga abo abajja ne basayininga ate nkyanadduka n'agamba nti bankoze eki bampaliriza yesu so nze sikwekangako siginicha yange nga kyetaagisa ate ensonga eno bukyanga ebeerawo okuva mu NUP twajogerako ate nga nali omu ku abo abagitandika naye wano we naali yeekulembeza buli muntu yaligambye nti oba nina kye nenoonyazanga kyange naye kakati bw'ogamba noga nti ne mu constituency wabaddewo abangamba sayininga kitegeeza nti mu butuufu ndi wano mu butuufu nnyo n'ebiragiro by'abakama bange Honorable twalabyeko abantu abamu bwe mwayingira mwenna tuyinza okugamba nti bemuludde mu byobufuzi mutambudde mwenna nga musuubi nga bagamba bo tebasobola kusayininga kuba baganda tebasobola kusayininga ono alinga muganda waabwe ono alinga muko bano baba bamuluddemu olufuzi kinno ekinsayiningisiza mpulire bali kye bawoza n'ababavunaana kye babavunaana ndyoke nsalewo nze kakati bwe baba nga bawawabira muganda owuliriza bagamba ne gweoyagala omukola ki bwe gumusinga n'omukola ki n'omuliyirako ekirala nze nabeera ne banyinazaabo tulina gye tukasuka amayinja era consistency yakasuka eyo mayinja omu bw'avaayo n'asala n'agenda gye tukasuka amayinja ne gamukuba tasobola kugamba lwaki onkubya amayinja nze ebbanga lyonna eyo gye nkasuka amayinja wano waliwo ekintu bwe kiti abantu ne beewa akasiimo simanyi nti bagenda ne banoonya ssente z'amafuta ne tubakasukira amayinja so it has eyo gye tukasuka bulijjo amayinja so kakati nze ani gwe neefuulira nze nyimiridde exactly at the same point we tuyimirira ffenna era bwe bwanaabaawo gwe gakubye kitegeeza yavudde ku sayidi gye tuli nadde eri gye tukasuka amayinja so nze sayagala kwekulembeza mu kintu okay ensonga bwe tuba nga tugitadde bbali Honorable Nambooze wakikoze ekyo nakyo kyawedde mpuuga mapuuga afulume Parliament gasiya buloolo tetwagala nnyo bantu ate beeyonoonesa kutuuka ku ssa lye tutategeera njagala kubeera ng'eyo ensonga ngikwata nayo ngiwummuze ebbali nkujjukiza ntutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeko gwalina ebizibu ebyenjawulo ku nnamba y'essimu eyo gy'olaba esembya 711 asobole okubeera nga kuyamba teweesiba mu nnyanja ya bizibu muganda wange weetaase njagala kubeera ng'eyo ensonga ngivaako bwe mba nga ngivuddeko njagala kutwala nkutegeeze nti nno Profesa Gilbert Baalibaseka Bukenya yavaayo gye buvuddeko n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze bano bandibadde bamwenyumirizaamu nnyo olw'ensonga nti alaze courage obuvumu bw'alina amaanyi g'alina kugamba tegalabikangako ne bw'olaba bampuuga mapuuga nga bamuzoleya weewuunya n'okwewuunya katono nnyo tulabe ku bigambo bya minisita amanyiddwa nga Profesa Gilbert Baalibaseka Bukenya ng'ayogera ku nsonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ono minisita mulamba kati mu gavumenti ya Mwami Museveni naye alaba ebintu n'abitegeera kyokka abeefuula abali ku opposition mbu bo bali ku opposition obatunuulira amaanyi ne gakuggwa emyaka gyonna bo badda mu kibiina baagala kudda mu kibiina kati awo kituleetera okumanya nti bano bali comfortable n'ekibiina olaba tebaagala kuyita genda mu kirala bali comfortable kyokka ate Bobi Wine teyajja kubeera comfortable mu kibiina yajja kubeera nga alinnya yeyongereyo atuuke waggulu bano bo bali comfortable era balyoke ono Profesa Gilbert Baalibaseka Bukenya okalabamu eriiso ng'okakulembeze nga kannabyabufuzi ng'akafuzi ng'omukulembeze ow'abantu ate omugumu okijjako ki
gwe senga ndeetaane mulu ne kubaawe sasaawo misinde gyedduka wekokera ddala mu gundi nekola wakakuba esasaawo neritakakwata enkya kayambala bikooti bino nabikufiira nekaddayo sirabangayo muganda ku ssaawa eno ey'abaana abato mumalirivu bw'atyo nga Kyagulanyi alina leadership naye ngenda nempulira buno buli ku Facebook buno bu social media bwe bujja okwonoona abantu abandibadde abakulembeze okukulembera anyonjaga bwe nkulaba gwe atanyonjaga walyanga ki kati oli bwe yanyonjaga ginywe. What's the problem? That is not our business. Yes, it's not your business. Obulumpeniza obwo ate businga kubeera wano waffe mu Buganda. Anti lwakuba oba bwakuba bwavu bwe buli bwewayogeddeko obutuuza omwoyo. Obwavu obw'ekika ekyo si butuufu. Njagala butandike kweyogerako bwokka. Uganda erina okutandika okwebuuza abaana bano abato kiki ekibakumamu omuliro, kiki kyewalaba ekizibu, tutule nabo tutya nesi kuba mubavumi bano bageto bano basiru no kuba bwebatunulira nabo muyita bageto basoma Makerere bamala university ate mwaba ne Makerere tebawonyayo. Ono mwana ono Bobi Wine ono nze sikyamuzanyirako. Omwana ono alaze kareji mutamukwate bulungi ajja kubeera mu 1981 ajja kubeera mu 1981 kuba omuntu kasalaga kareji natuka ku point gyatuuseeko nyono naavuma oli naavuma naye nga yali ku kareji ye ati muto. In fact singa nze mbeera president wa nsi eno nandibadde nnyo naye ekyayi n'obote bwe bamugamba mu 1981 lwaki tonywa na mwana oli kyayi naye nsagala kunja kasanga mu Luweero nkatteko nange kajja kufiirayo kafiirayo mu Luweero. Ogamba mukama wange ekyo si kituufu, nze sina mukama wange okujjako Katonda Yesu Kristo mukama wange. Nze lwaki oyagala mpagire atakyalinayo myaka mingi ndeke gwe nandiwagidde akyalinayo emyaka emingi okuzimba ensi. Bobi Wine tulina okutandika n'ensi omusiisirizaako akazigo ategeere ensi efugibwa etya, ategeere buzibu kyobeera mu nsi kwegamba kubanga yejeeyo abalala tutya. Oyo ye Bukenya n'ebigambo bye bwe baba nga bawagira NRM basobola okutunuulira Bobi Wine ne bamulabamu omugamba ne bamulabamu omulamwa ne bamulaba nga alina kyasobola oluusi ne kyabasingako. Mwabali ku opposition mwanywa buveera tugende mu maaso. Olunaku olwajjo omukulu Mpuuga yagambye nti yali alinda bamusiime ku NUP okubeera leader wa opposition omulungi era ng'alinda bamukolereyo akabaga, naye zino enkonyogo NUP zeyasazeewo okubeera ng'emukuba mu kifo ky'omusiima bino byeyamukoze. Ebigambo bino tubiwulire then bwe tujja owulire. Bamubuuzizza nti owaaye basajja bo nkwatangabo nfiira bulago nga bo baakuvuddemu. Linda owulire Mpuuga we yayanukudde tulabe kano yali asuubira oba oliawo kubeera already obye sente y'omusolo mu lukujjukujju ate bakolera akabaga n'ekikyamu ku mutwe aliwo. Kyokka ate bwe najja mu parliament nempeebwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo nembukola Mukama nambeekako akasubi nembukola n'obusobozi bwange bwonna nga bw'oli munnamawulire okubanga wagaleganga era olunaku lwe nawaayo obuvunaanyizibwa nenkola speech yasembayo mu parliament nga lopu
ndowooza mu myaka gyo gye simanyi naye tokirabangako nti sayidi zonna eza parliament zakkiriza ne bansiima olw'omulimu gwe nakolera eggwanga. Bwe leader of opposition mu parliament oba n'obuvunaanyizibwa bunene nnyo, okusooka eri eggwanga, eri ekibiina kyo, ate n'eri parliament. Obuvunaanyizibwa obwo abasinga bubakaluubirira. Sijja kugamba nti bwanyangwira, naye Mukama yambeera ne mbukola nga bwe nabukola, era bwe nali mpaayo obuvunaanyizibwa ne ku kitebe kyange, pulezidenti wange yabagamba okuneebaza, yanagamba nti nkoze omulimu munene nnyo ku lw'ekibiina ne ku lw'eggwanga, era n'abagamba gye munsanganga ne famire yange mubeebaze, ne bansubiza n'akabaga. Nali nkalinze naye nagenza okulaba nga bavaayo nkunyogo. Nenga nti kuno kwe kwebaza ku baali bansubizizza. Bannamasaka benkoze nabo omulimu ebbanga lino lyonna nga mbakulembera ne famire ne tukkaanya tukoleyo omukolo. Kwebaza Katonda obuvunaanyizibwa obwo bwenkoze okunkuuma. Katonda akuuma mubeera mu ofiisi ezo n'otakolera mu nsobi, n'olambika banno bulungi, n'akuwonya abalabe, n'akuwonyezaamu n'emikwano gyo. Oba oli awo kiba kyabujega nnyo obutamwebaza, n'okyo omukolo gwakusaba nakwebaza. Oyo ye Mpuuga, simanyi gwe kiki ogamba muganda wange, naye yoyo eyeeyita ow'ekitiibwa yeyeeyita ow'ekitiibwa. Mukulu Mpuuga nga tetunaba kubanga tumujjako engalo ne kano tukajjewo. Waliwo abantu be tubadde tumanyi nti bw'oyogera ku Mpuuga emabegozzaako Sseggona, emabegozzaako Muwanga Kivumbi, emabegozaayo Betty Nambooze, ne bano bonna baamuvuddemu. Bonna baalabye nga mukama waabwe yawaba. Bwe bamubuuzza ekibuuzo, omanyi weegenderezanga nnyo omuntu, kubanga nabagambye olunaku olwajjo nti singa Nambooze yabadde ayimiridde n'Empuuga, singa Mpuuga tamwogerako kibi, singa Muwanga Kivumbi oba Sseggona babadde bayimiridde n'Empuuga, yandibadde taboogerako kibi nga waana bawaane. Naye olwaleero olw'okuba bagamba boyi eno nsobi yo wagikola, kakati ate awaana Ssemujjuŋŋanda. Okitegedde? Njagala tuwulire ebigambo bino bwe bamubuuzizza naki kiyazze. Omanyi mulungi mu kujereegerera mu ebyo bye yeerowooza nti wa kitalo, bye yeerowooza nti nno bya kibi. Njagala omuwulirize akatambi kano kawa obudde nako. Ekitiibwa mu nkola ey'obuntu bw'obulwa ennyo n'abantu oba mu kitundu bwe balaba Busulwa ng'ayita waali bagamba kati omukungu Ssembajjo yagenda okuyitawo. Bwe balaba wali Katikkiro wa Buganda babagamba kati agenda okuddako awo, alabika Oweekitiibwa Medad oba Oweekitiibwa Gwansibirwa. Equally bw'olaba Oweekitiibwa Masasi Mpuuga mu byobufuzi bwe tuzze tubagoberera, tuzze tubalaba, osuubira bw'otunula ennyo oyinza okuba Erias Lukwago nga yajja okuddako, Oweekitiibwa Medad Sseggona, Oweekitiibwa Betty Nambooze Honorable oba abalala oba Ssemujjuŋŋanda. Naye mu bantu bano ttiimu yo ba abantu bemutambulira nabo ebyobufuzi batono nnyo abavuddeyo n'eddoboozi ery'omwanguka okuyimirira naawe oba okulaba ensonga nga bw'oziraba oba ntuufu oba si ntuufu, except Honorable Ssemujjuŋŋanda. Era yagamba soba kusalira Honorable Mpuuga musango, sooka ne muwuliriza ne bw'aba aguzizza simulaga papa kumusalira musango oba nedda. Tuwulira nti banno bano balinga bakuvuddemu Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi, Sseggona, Nambooze n'abalala. Nza sijja kuboogerera naye bayite bajje wano obabuuze. Bannamukago bayite obabuuze buli omu akuwulire bw'alowooza. Honorable Ssemujjuŋŋanda ekisooka ebbanga ddene abadde memba w'akakiiko k'amateeka Legal Committee, era amanyi enkola gye tukola mu Parliament nadde okuyisa bajeti ya Parliament. Era ne bajeti kalibattanya yali mu kakiiko era amanyi zimu ku nsonga ezaaliyo zeezo. Ndowooza ayogeza busajja bukulu n'obumanyi bwe. Kyabulabe nnyo mukulembeze ku mutendera gwonna okwogera ekikwate.
oba okwogerera mu kutya. Ababaka bangi benjogedde nabo abantegeeza nti waliwo abakubira amasimu nga bagamba bw'otoyimirire ku nsonga eno bw'oti kaadi ogifuuye mu ng'ombe. Tukugamba omubaka wa palamenti n'omutuusa ku ddaala etamukkiriza na kulowooza n'omufuula nga kazanyirizi oba omudeddezo bana bakuba endongo mu gundi mu bbaala z'okukkubo. Ndoza omuntu w'ofuukira omubaka wa palamenti oba oweereddwa omukisa okukozesa obwongo bwo okweramula n'okulamula abalala. Omuntu yenna atuuka ku ddaala eri okukulembera constituency n'oba nga tosobola kwerowooleza oba oliko ekizibu. Era kyekyawula omukulembeze n'ennakigwanyizi. Sijja kugamba nti gundi n'egundi naye omubaka yenna agamba nti ekyamukozeseza bw'ati yatidde. Obubaka bwa palamenti buba bwamutuuba aba alina kubeera kirala. Mba simanyi oba asobola n'okulamula amaka ge kubanga obulamuzi bwonna bwetaaga okubeera ku kituufu. Era singa nyina omusango omuntu yenna gw'oyita wano agukulambululire oli bw'agamba nti yatidde omubuuza yatidde ki era omubuuza akkiririza mu ki. Ndoza kyabulabe nnyo omuntu yenna okweyita omukulembeze n'ogamba nti gwe bakkubidde akasimu oba ojja kusobola eggwanga mu ntata. Abantu abafaana bwe batyo be baleeta mob justice. Bw'omuntu bw'ati bw'omusanga mu buvunaanyizibwa tabusalawo nga yeetengeredde abusalawo ng'alina entengeneze oba togwanidde kuyitibwa mukulembeze oba olina kukulemberwa. Era bwe ŋŋamba nasinziirako wano ne ŋŋamba nti abantu beetaaga kukulembera waliwo abantegeera obubi. Omuntu yenna atalina ntengeneze kuyimirira ku kyakkiririzaamu aba alina okukkiriza n'akulemberwa. Okugamba nti okulembemu banno oba ogenda kusalirawo otya abalala nga tosobola nakwesalirawo. Waliwo abakulembeze kati naye nga basaana kukulemberwa levo y'okukulembera tebannagituukako. Okubeera memba wa palamenti sibo kitiibwa kinene nnyo kubanga constituency ezisinga zirimu abantu 10,000 okweyongera waggulu. Constituency gyenkulembera Nyendo Mukungwe erimu abantu 15,000. Kakati tosobola kubanga gwe mpi wa Nyendo Mukungwe nga oyine ku ddaala tosobola kuyimirira n'ogamba nti kino kyekituufu. Era singa nali nkoze ensobi Mwangi Busuulwa nandibadde nayimirira dda ku maviivi ku magulu gange neera ne ŋŋamba nti abantu ba Nyendo Mukungwe mu nsonyiwe nakola ensobi. Naye mu bumanyi bwange era naliga oli bwajja nagambira nti we kkiriza ensobi nkusonyiwe naye nga ne kwasinzira tekiriiwo n'omanya nti kakati bano balina kye bayisaawo baagala kweyambisa nze nga wiri bbaala okuyisaawo ebyabwe. Naye mu busajja bukulu bwange ensonga nzikwatanga bwe nzikwata kubanga mmanyi nti ekirwisaayo amazima ali kyekigawangaaza. Abakulu beeyogeddeko ab'ekinywi kyange ndowooza puroguramu eno basobola okujja ne boogera. Buli muntu ajje ayogere waayimiridde n'abeebuuliza obeebuulize obumanyi bwabwe babwogere. Ate abamu ku bo tubadde nabo mu bukiiko obw'enjawulo bajeti legal obwo bukiiko obulondoola ennyo. Naye n'ekira kinyala okugamba abantu ba Buganda naddala ndowooza embeera gye tuyitamu nayo etusomese ku kitiibwa ky'obukulembeze n'obukulu bw'okulonda abantu nga bajja gattako ku lutabaalo lw'ekitundu oba lw'eggwanga. Kituufu abantu balonda omuntu gwe baagala naye era kikulu nnyo abantu balonda omuntu ng'alina ku bumanyi obutandikirwako. Saagenda mu palamenti nga buli kimu nkimanyi ebimu biize bwize naye abantu bataagala kuyiga abantu abataagala kwebuuza abatambulira mu kinyumo babulabe nnyo eri abantu be bakulembera. Mu kaweefube w'okukuuma obutonde bw'ensi omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'obutonde bw'ensi Profesa Gilbert Bukenya ayongedde okutalaga eggombolola y'eggombe mu munisipaali y'e Nansana okugoba abo bonna abeeyita bamusiga nsimbi abeesenza mu ntobazi. Mu kikwekweto kino waliwo munnansi wa Buyindi agombeddwamu obwala wamu ne bannayuganda abalala nga bano bakwatiddwa lubona nga bayiwa ettaka mu ntobazi n'ekigendererwa eky'okuzimbamu amakolero. Omuyindi ono Pinasi Patel asoose kwegaana kubeera nannyini kifo awayiibwa ettaka kyokka ye ddereva w'ekimotoka ekibadde kiyiwa ettaka bw'ategeeza Profesa Bukenya nti omuyindi ono ye mukama we era y'abadde amulagidde okuyiwa ettaka mu kifo kino.
This one tells me different. So, break our police. No, I'm just asking. Take them. Bukenya bwavudde wano agenze kugamu ku makolero amalala agazimbibwa mu Ntobazi okuli Prime Care International ng'eno ekola omwenge gwa Zebra Gin ng'agikulira asanze akaseera akazibu bwabuuziddwa ebiwandiiko ebyamukiriza okuzimba mu Lutobazi nga tabirina era Professor Bukenya n'amulagira okweyanjula mu ofiisi y'olunaku olw'enkya ng'alina empapula ezamukiriza okuzimba okuva mu Nnema. We have all the details. No, the person who is handling my brother is in town. Professor Bukenya kimujje mu mbeera kwe kugenda ku kkolero lyaggalawo sabbiiti ewedde n'asanga nga bazzeemu okukakkalabya emirimu gyabwe n'abalagira okuddamu okuggalawo mbunnambiro n'abalagira nabo beeyanjule mu ofiisi y'awatali kulemererwa kubanga ebiddirira tebijja kuba byangu. Bukenya asinzidde wano n'asaba abantu okulompanga abasaanyaawo entobazi mu b'obuyinza era n'asaba ne gavumenti okukozesa omukono ogw'ekyuma eri abo abasaanyaawo entobazi kuba Uganda egenda kusaanawo. N'abaffe bannema ba NFA ba gavumenti bano ba local gavumenti bwe batalekerawo kwagala nguzi obusente obutono bwe babawa ne babawa ebipapula bano bye batulaga mu maaso kijja tuleetera obuzibu. Nze kyemba nkoola bannayuganda mwenna gye muli bwe mulaba ng'omuntu wa kikanga kino ayonoona kye tuba tukola kibeere kimu nkube enduulu